agenda kuwa ekibonerezo eky'obwenkanya. Ms. Okello, before I finally pronounce myself on your sentence, do you still insist you have nothing to tell this court? Do you still insist you have nothing to tell this court? I take it you have nothing? Yes, my lord. I don't have anything to say to the honorable court. Tiyo wekitiibwa sirina kyakwogera. Okay, this is the sentence and the reasons for it. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. The death penalty is the maximum. We have the sentencing guidelines, which you had the lawyers quoting, and this is the constitutional sentencing guidelines for courts of judicature, practice directions 2013. And these guidelines offer guidance on what sentences should be given for particular offenses. For an offense of murder, these guidelines offer what is a starting point. Starting point is like the middle point, and the starting point for the offense of murder for which the convict has been convicted, the starting point is 35 years in prison or 35 years imprisonment. What did I say is the starting point? From the starting point, you can either go up to death or you can come downwards, depending on the aggravating factors and the mitigating factors. Kino kyekibonerezo n'ensonga z'ekibonerezo. Ono asingisiddwa omusango, asingisiddwa emisango 4, ng'era emisango gyonna 4 gimусingisiddwa. Gyonna ekibonerezo kiba kyakufa, ekisingayo obunene, ekisembayo obunene kiba kyakufa, ng'era okusinziira ku tteeka erirambika oba eriyambako okulungamya ku kuwa ebibonerezo bino ebyabagibwa mu 2013. Ebibonerezo bino biweebwa ku misango egy'enjawulo, ng'era omusango gusingisiddwa Okello olwaleero gwa butemu, ng'era ekibonerezo kitandikira ku myaka 35 mu kkomera okutuusa ku kufa, ng'era basobola okuwa ekibonerezo ekyokufa oba okukka wansi paka wano ekitandikira ku myaka 35. From 35 you can either go up or come down, depending on what convinces you between the factors aggravating the sentence and those mitigating the sentence. Ng'era ekibonerezo kino kisobola okukka kuva ku myaka 35 oba okuva nekyambuka oba okuva ku kufa okukka wansi okutuusa ku egyo emyaka 35 okusinziira ku biba biweereddwayo mu kusaba ekibonerezo ekisaamusaamu oba ezo ensonga eziweereddwayo nti engeri omusango guno gye gujjazibwamu. The counsel for the state or the prosecutor has
submitted or provided what he believes are the factors that aggravate these offenses that would call for the maximum sentence, which is death. Omuwabi wa gavumenti awadde ategezeza kooti byasuubira okubanga bye bigufuula ogwannagomulobo gw'amaanyi ennyo era nga asabye ekibonerezo ekisinga obunene. The summary of his submission was that the offense was committed in a very cruel manner. The injuries that were, or the children sustained, were indeed very grave. They were attacked from their safest place, and the person who attacked them was fit to be their father, and instead of protecting them, he murdered them in a very gruesome and brutal manner. Era mukuwumbawumba omuwabi wa gavumenti ategeeza nti emisango gino gyazzibwa mu ngeri etali ey'amaanyi etali ya kisa wadde, ng'era n'obuvune obwakolebwa bwali bw'amaanyi nnyo, ng'era bwazzibwa mu kifo ekyali kisuubirwa okuba eky'emirembe, ng'era n'omuntu eyazza emisango gino baali beyazzaako omusango bamutwala nga taata waabwe, ng'era mu kifo ky'okuba nga abawaawo obukuumi yasalawo okubasanjaga. He also stated that this offense brought terror not only to the families of the victims but to the community of Gaba and to the nation at large. Era ebikolwa bino byaleesa entiisa ey'amaanyi kwabo abaddizibwako omusango guno, abooluganda baabwe, ekitundu n'eggwanga lyonna. According to him, this crime falls in the category that is known as or referred to as the rarest of the rare, thereby calling for the very maximum sentence, which is death. Era ng'ekika ky'emisango gino egyazzibwa kigwa mu misango egyo egitasangikasangika oba egirwawo okusangika, ng'era ekibonerezo ky'emisango ng'egyo kiba kyakufa. He gave statistics and said that murders or the killing of persons, unlawful killing of persons, is on the increase, and if it is not addressed, every year we are losing about 4 villages in such kind of crimes. And he also said it is highly likely that because the crime is not punished as much, that is why it has gone on and become more prevalent. Omuwabi wa gavumenti agenze n'ategeeza n'awaayo ebibalo nti emisango gino egy'okutta oba okutta mu bumenyi bw'amateeka gyeyongedde nnyo, ng'era bwe kinaaba tekikoleddwako tujja